Kashekchiti ayogedde ebigambo yayogera ebigambo ko kakaddemu Shekchiti yalabika yakayogera dda ayogeddemu ekintu ekifanagana kye tubadde tusomako n'agamba gwe taata olekawako omutwalo gumu oba 15,000 maama afumbira abaana naawe okomewo olye naye n'ogenda mu ttawuni gw'omu n'oli emitwalo 2 ng'ogamba gwe yingini n'abuuza ekibuuzo yingini tugijjeko emipiira eneetambula bw'oba gw'omu oli emitwalo 2 lwaki ate waka olekawo omutwalo gumu nga maama ayina abaana 4 ate n'okomawo oli essapa n'agamba bwe weewana nti gwe yingini tugijjeko emipiira etambule n'agamba okimanyi omupiira gusobola okukusuza mu kyalo gusobola okukusuza ku kkubo nga yingini namu naye ng'omupiira mufu obwo obubaka butuukira mu abo abeetenda nti be b'amaanyi mu byobufuzi bangi abavaayo nga batulaga nti baate empagiruwaga nnyo mu byobufuzi bya Uganda era nga batugamba tetusaanye kuboogerako mu nsobi zaabwe kubanga bakirowooza nti be batusinga amaanyi balowooza bo nti ewatali bantu ba wansi basobola okugenda mu maaso n'ebyobufuzi byabwe bye batuwaanira nti baludde nnyo mu politics be bategeera waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu politics wa Uganda naddala mu opposition eziri e Masaka naddala ezigambibwa nti waliwo abeetenda eryanyi nti baagobye ekkunga mu Masaka kubanga balaba nga be bannannyini Masaka oyinza okubeera nannyini Masaka naye ate abantu ba wansi bano obeetaaga kubanga singa si bantu ba wansi tosobola kubeerawo kubeera abantu abo be bakulondera mu kifo wooli ekikufudde ow'amaanyi nkujjukiza nno wamma nti tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa pulogulaamu zaffe zino ennungi Haji Settuba yazikutuusaako Haji Settuba omusomi w'edduwa akusomera edduwa ze n'ofuna ekyo ky'obadde weetaaga nti abalina ebizibu eby'enjawulo onoonya mirimu bwakusomera ku dduwa ze ovaawo ng'omulimu ogufunye abaagala okugendako ebweru bwakusomera ku dduwa ze okukakkananga empapula zo zanguye ate n'olinnya ku nnyonyi n'ogenda okola ku ssente enzungu nina ebirwadde binneesibyeko sibitegeera Haji Settuba omusomi w'edduwa akusabirako byonna ne bisumulukuka n'otambula bulungi n'obulamu bwo omufuna otya Haji Settuba omusomi w'edduwa munoonyeeko ku nnamba 0703 31 39 25 gwe mukubira omubulire ekizibu kyonna ekikusoomooza mu bulamu bwo agenda kuba akuddamu era ajja kukusomera ku ssaala zijja kukuyamba okukusumulula tugamba abo abeegulumiza abalowooza nti be b'amaanyi abalowooza nti be basinga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu obukulu mu politics muyinza okubeera abakulu naye ng'ekisa kya Katonda tekibaliiko His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu eriko ekisa kya Katonda nti Mukama yamusalirawo n'amuwa n'abantu nti bamwagala era bamukiririzaamu gwe bwe weetenda okubeera ow'amaanyi ow'ekitalo naye nga toliiko feva ya Katonda oyinza okubeera nga tosobola kumalako kitegeeza nti abakuyamba okumalako okutuuka ku ekyo ky'oyagala be bantu ba wansi ate b'onyuma b'oyisaamu amaaso omukola omulimu gwe olwa bode ey'awamu buli kitundu kikole ogwakyo tumuvinge on kibi nnyo ekitundu ekimu okulyamu kinne waakyo olukwe kyova olaba olw'okuba omubiri gukolera mu bitundu byonna nti bwe weekoona oba ne weetema akagalo oba olwala omubiri gwonna gulumwa ensajja bavu nekwata mu mukono n'olemwa n'okulya n'okola otya omubiri gwonna ne gulumwa kubanga paati y'omubiri erumwa erinnyo bwe likuluma omubiri gwonna okutu bwe kukuluma omubiri gwonna buli kintu kubanga byonna bikolera wamu olw'okugasa omuntu omulamba aba atambula bwe kityo bwe kirina okubeera ne mu struggle oba ne mu kkanisa nga tukolera wamu nga buli omu akola obugwe okuyamba omubiri ogwawamu tewali kitundu kisinga kinnaakyo bukulu oba kisinga kinnaakyo maanyi ebitundu byonna bya mugaso newankubadde waliyo ebitundu ng'omutima
Neera n'omutima bw'oguteeka ebbali wali nga tegulina mawuggwe era nagwo tegukola. N'amawuggwe bw'ogateeka ebbali eno nti omuntu amawuggwe malamu nnyo naye obwongo bufudde, obwongo kasita bufu oba ofudde. Naye n'obwongo bwe buba obulamu omutima ne gwesiba nagwo era omuntu afwa. Now buli kitundu kya mugaso kukukola omuntu owawamu. Bye tubadde tusomako ennaku ezo kati olwaliro ngenda kubibala. Twasooka ku offices oba empagi ne tugenda ku birabo. Ebirabo tetwabimalaayo naye okay. Olwaliro tuli kubibala. Buli muntu oteekwa okubala. Ku bino ebibala 9 oteekwa okuba ng'olina ebibala either byonna oba ebimu ku byo. Galatians chapter 5 verse 22 to verse 26. Ani ajjukira video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January ogw'omwaka guno 2024. Najja ne mbagamba nti Museveni Mama Kirego oyo ye mumumanyi Mama Kirego Ruth Acheng Diana Atwine nga bwe nababagamba ng'ennaku z'omwezi 3 bagenda kulangirira ekirwadde kya kolera. Babadde tebakyalina kyakola kuba bamala dde okufuna abagenda okubasakira ebintu essente mu nsi ya Switzerland nga bwe nabagambye. Bwe nabyogedde bakyusizza ne balangirira COVID. Njagala okwebaza abaana mu comment section mubeere eyo mu muzannyo naye ate ebintu bwe bijja munneewuunyisa okubanga era muba mubimanyi. Naye omuzannyo ogulwano ngenda kubatuma abazadde wanudde. Bwe maliriza video yange ngenda n'entula n'endaba comment section n'endaba omuzannyo ne ngamba ogu n'ogu nja batuma abazadde bammwe wanudde. Nange juzi mu abantu bambunonjosa nnyo kulwakuba afande Katongole sinnamufuna. Naye nja muleeta. Ani ajjukira video eno? Olw'okuba bamaze dde okusetinga naye nga tebaagala kwokya babuuse ne bagamba bo babadde basaaga ekirwadde kiri Kabaale. Museveni ateekateeka genda oginooni. Museveni Emmanuel ayine byonna. Mama Kirego Diana Atwine n'akabonda ako bateekateeka oba mu ggulire lya leero oba ery'ennaku 2 okuva kati bateekateeka okulangirira kolera mu Mbaale, Lira, Kikuube, Soroti ne Kitigumu. Either mu mawulire ga leero oba ag'enkya oba mu nnaku zino Mbaale, Lira, Kikuube, Soroti, Kitigumu bateekateeka okulangirirayo kolera. Baagala kusaba buyambi okuva mu ggwanga lya Switzerland. Museveni ateekateeka okulangirira mwakicyenga kati olw'okuba twabyogedde omanyi video zaffe bazibeerako. Video zaffe bazibeerako. Babadde bamaze dde okufuna simanyi babayita baki? Ba diplomats okutandika okupoloota kati we twakubye kolera. Wulire kyabadde mu mawulire g'eggulu nga 2. Mama Kirego
ekikolwa ki COVID-19 nga okwambala masiki n'okwewa amabanga tukubanga kitandise okulaba obubonero obw'okuddamu nate okyogerera ng'ekabaale kyakasiddwa nti wali abantu babiri abaakafa so nga n'abalala bali ku bitanda gwire tetuwomya tooke katulira Gyebuvuddeko minisitule y'ebyobulamu yategeeza ng'ekirwadde kya COVID-19 bwe kizeemu okusaasaana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'abantu beetaaga okubeera obulindaala. Obutuukidde leero nga disitulikiti y'e Kabaale yafiiriddwa dda abantu babiri okuva eri ssennyiga omukambwe oba COVID-19. It is true. As Kabaale district, we registered 2 deaths of COVID-19, and this was as a result of that. Ebyo byonna babalimba. Museveni ali mu kuyiiya ssente nkugambe babadde bagenda kugamba ki COVID-19. I mean kolera. Ne bamaliza ne bagamba COVID. Ulira. Ba Museveni bazze baagala batubba. Olaba jjo babyogeddeko ne mu mawulire g'ennaku bbiri okuva twajja ne twogera najja ne mbawuninga ku kirwadde ky'ente. Ye lwaki ngenda mu birwadde by'ente nga sinamaliriza wano? Ngenda bigendamu wali mu politics. Kansooke wano mu security alert ebyo eby'ente ngenda bigendamu wali ne bino eby'abantu eby'obulwadde obw'abantu. Museveni ekirala kyasigazza okutufugisa n'okutwekwekamu pandemic birwadde ebyo eby'abantu n'eby'ensolo. Si bituufu. Lwaki tebiri Southern Sudan bo tebalunda? Lwaki tebiri Kenya bo tebalunda? Lwaki tebiri Rwanda bo tebalunda? Lwaki ffe Uganda? Ngenda kujja waawo. Mmwe kambabuulire. Nze sitera kubeera na Museveni mu ntebe emu ku side emu. Olwaleero nina ekintu kyenkwataganya ne Museveni. Nga muwagira 10 ku 10. Bantu mmwe bulijjo tubagamba nga mulowooza tulimba. Waliwo ekintu ekitokota wansi awo e Uganda mpagira Museveni ne Nnaalongo Salogeti. Era bwe bano n'omukono gwange ngubawa n'ensayiningako. Twajja wano ne tubagamba ku nsonga za Mpuuga. Ne twogera ku Mpuuga. Nze tewali nsonga lwaki nandize n'empayiriza oba n'empala na Mpuuga. Mu bantu abasooka okudifendinga Mpuuga nali omu. Nze wire soogera ku muntu kintu ne mulemerako nga sikimanyi. Ate nze abantu benjogerako mu by'obufuzi fayiro nzijja ku mmeeza ya Museveni. Bwe sisomola fayiro ku mmeeza nga njijje ku mmeeza ya Museveni oba mu ISO oba mu CMI oba mu structure zaabwe ezo sikwogerako. Najja wano ne njogera ku musajja gwe bayita Sserunjojo w'e Boston. Nembeera ogu n'ab'e Boston abamu ne bankyawako 30 seconds badda luvannyuma. Nga bagamba omwana ono atukoledde mu struggle yatukulembera simanyi yagenda mu State Department yakola atya. Ne mbagamba mu screening omwana ono kati olwaliro ne mu America yaddukamu ali mu Europe. Mu America gyali. Sserunjoji mu America gyali. Yaddukayo yadda Europe mu America bamunoonya. Addemu alinyeyo bamukwate. Sinze nasooka okumubreakinga nga buli muntu takikiriza fayiro ye najijja ku mmeeza ya Museveni. Mpuuga namujja ku mmeeza ya Museveni kati nno owulire ekiriwo. Mpuuga Museveni ne Nnaalongo Salogeti. Kye bakola Mpuuga. Mpuuga Museveni ne Mama Salogeti bateeseza bagambye Mpuuga talina kufuluma ggwanga Uganda.
kubanga intelligence yaabwe bawa nti Mpuuga ayagala kudduka kufuluma ggwanga. Njagala Mpuuga passport ya Mpuuga agirina. Museveni agambe mama surrogate tebakwata Mpuuga tebamuwa passport. Baloopu bonna be bajja bakyusa Mpuuga si yasoose okubeera loopu. Buli bw'omala okuva ku kifo privileges zaakyo zonna zikuvaako ne zigenda ewooli. Lwaki Mpuuga yasigaza byonna bye yali alina nga loopu n'abisigaza nga si loopu? Ekyo mwakigenderedde. Mpuuga amaka ge gonna gakyalimu abasirikale. Mpuuga akyalina kabangalize, akyalina buli kimu ekya loopu. Why? Lwaki Mpuuga bwe yali lwaki ab'NRM be basinga omulumwa okuva ku bwaloopu? Nze ebintu byenjogera byange kuba sources zange era waliwo abantu abambuza wire lwaki ekintu ekyo lwaki tokola booti lwaki togira gundi. Waliwo ebintu ng'olina biyingira mwogu nga repercussions zonna ezijja nga tewali muntu ayinza byetikka. Nze waliwo ebya Ticha Lumbuye ebyeseetikka ne mugamba nedda sebo weetika oguntu gonze sigusobola. Buli muntu alina ogugwe gwe yeetikka. Nkugambye lwaki Mpuuga ab'NRM be basinga omulumwa. Kaakati nno nowulira Museveni agambye mama surrogate. Tewali Mpuuga kufuluma ggwanga. Mpuuga okufulumya okusigaza kabangali ezo si lwakuba nti bamwagala. Bamukuumira awo aleme kufuluma. Abo bakuumi ali under arrest. Olw'ebintu ebingi bye yali akukuse n'abasajja abo ng'akutta omutima gwaffe ab'enkyukakyuka ng'agutunzeeyo, ng'akolagana n'abamu mu palamenti okuwaayo ekintu era n'abakakasa nti mu ggwanga temukyalimu opposition agimazeewo. Bagenda ne bakkaanya n'abakakasa nti opposition agimazeewo nga bakolagana ne Nalongo Surrogate nga yamututte wa Museveni. N'abagamba mu facilitating ne bamuwa omusimbi n'akwatayo abantu abamu including Abedi Bwanika. Oluvannyuma bwe biddamu nga tubatadde ku nninga, Museveni n'ababuuza ate ago amaloboozi g'empulira gaaki kuba Museveni ayagala kulaga nti eggwanga liri mu mirembe. N'abagamba munnyongere ssente tufacilitatinge n'akatonotono akalimu kavemu. Kyova olaba ekintu ky'ennaku z'omwezi nga 5 ogw'e10 Mpuuga yakituulamu nnyo n'ababaka ba palamenti abamu abaakolayo obuvidiyo yali cosmetics abamu baali naye nga batuzanya politics ajje wano ayogereko bannange tugende tunona omukulembeze bannange n'abula. Nga yabakakasa nti yakakasa Museveni nti agenda kukola kyonna ekisoboka ekisanja kino Museveni akimaleko nga tewali gundi na kuba Museveni atya appraisal. Museveni talina kintu kyatya nga appraisal. Mpuuga ne mama Lususu ne bamukakasa nti bagenda kukimukolera okutufuga n'okutukontrolinga kiggweko. Kaakati juzi nga bamaze okukola byonna Mpuuga ne bamuggyako ekifu ali under arrest. Ate semwayi ne iso bagamba Museveni okusinzira bali abasajja abali naye amasimu ga Mpuuga gonna okuva lwe yava ku bwaloopu gonna ne bwakubanga gonna bagawulira gonna babimuwa Mpuuga. Iso egamba Museveni ayagala kudduka. Iso mugamba ayagala kufuluma kubanga ekintu kimubye. Nkugambye Mpuuga bw'atyo mwami Mpuuga embeera emwononekedde. Baagala ebitiibwa naye ate ebitiibwa bigenda bakomya bajja okumanyayo nti bano
babadde bajooga bannayuganda olw'okuba babadde batambula n'emmundu ezibakuuma nga balina obugombo obubasaggulira amakubo bo ne balowooza nti bagenda kutuula mu nkyukakyuka ya bannayuganda bagiremese okugguka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama yamuwa ekisa n'ategeera nti tulina okukyusamu mu kifo ky'obwa leader of opposition. Singa teyafuna magezi gakyusa kifo ekyo, oluusi osanga oba oliawo enkyukakyuka ya bannayuganda yandibadde ekomyawo, kubanga yali agituddemu nga yakulira opposition ate nga yagirwanyisa obutagguka. Laba Mukama bw'aleeta omukisa ne bakyusa ne baleeta Honorable Joel Ssennyonyi, bannayuganda bonna ekyabawa essanyu. Abali ku ludda olwa NRM bonna ate baafa nnaku, kubanga baali bamanyi nti omuntu abazannyira emizannyo gyabwe abadde Mathias Mpuuga Nsamba. Ke bamuggyeewo tagenda kusobola kubakolera ekyo kye babadde bamusuubiramu, era ng'abadde amuzannyisa emizannyo egyo abadde sipiika wa paalamenti Anita Amongo. Essaawa eno yasinga okubeera omwennyamivu. Bw'owulirira bino nga Mpuuga musajja wattu takyakirizibwa wadde okufuluma eggwanga Uganda, kubanga ssente z'abasajja ze yalya zimulakidde. Bagamba bw'afuluma ayinza okudduka obutaddira ddala, n'olwekyo paasipooti zimuggiddwako asobole okusooka okuliwa ensimbi z'abakulu ze baamuwa ng'abalimbye nti agenda kusaanyaawo Bobi Wine. Iso mugamba ayagala kufuluma kubanga ekintu kimubbye. Nkugambye Mpuuga, etteeka lya loopu ligamba omuntu bw'aba loopu nga yaliwo bamuwa emmotoka mpya ne bamuwa biki byonna nga biri mu tteeka. Ssennyonyi baamuwadde ogumotoka ogukadde ogwali ogwakadaaga nga supiika gwe baamuwadde. Mpuuga n'asigaza empya. Ne baddira mu ofiisi ya loopu Museveni, Mpuuga ne Maama Lususu ne balayira ne bagaana Honorable Ssennyonyi tagenda kuwandiika mukozi yenna mu ofiisi eyo. Mpuuga be yamuteeramu baba akola nabo. Emiziziko Ssennyonyi gy'aliko bafuba okumulemesa okulaba nga tewali kigguka. Ne bagamba bo tebalina ssente, tebalina budde bugenda ku registeringa abakozi bapya. Abo basanzemu baba akola nabo. Bonna ba Mpuuga. Bw'abatuma omusenyu nga baleeta ettoffaali, bw'abatuma ekitiiyo nga baleeta birigi, bw'abatuma omwiko nga baleeta bawulayini. Mwekamba bulye sisobola kuba na kapasite eyingira mu kisenge wa Museveni nemba ne kapasite etalaga gavumenti yonna nesifuna kapasite etalaga omulala yenna gwe njagala okutalaga mu ggwanga awo Uganda. Ekyo bakikulimba naddala ng'oli mu byabufuzi. Naddala ng'oli mu byabufuzi. Ebintu ebimu tusirikira bisirikire.